takomye okwo omukyalo ono ayina emmotoka yagikozesanga nnyo atya nga waba tasisinkanye muvubuka ono mu lodge ayina wamusisinkana ng'ava ku mulimu bulungi nnyo obudde buzibe kati olaba awantu waneeno yava bulungi nnyo mu bibye n'ajja nga investigator amugoberera nasooka n'ava ku mulimu n'atambula bulungi nnyo n'agenda ku super bagenda supermarket na shopping abya shoppinze n'ayingira emmotoka ye n'akwata ekkubo n'agenda ku lodge. Omukyalo nera yagobererwa anti buli wamu we yaddanga ba investigators baffe nabo we baddanga era mu kaseera ako yabwali budde bwa kawungezi ng'anyuse ku mulimu n'alabibwako ng'agenda mu supermarket n'ayingira n'agula byaguze n'akomawo mu mmotoka ye n'asimbula emmotoka n'akwata ekkubo n'agenda asobole okusinkana ate omulenzi we omuto anti omusajja gwe yali ayina waka munange Mike yali musajja mukulu omusajja gwe yali ayina munange yali muntu mukulu era kyava yafunirayo olulenzi olwo n'agenda bulungi nnyo bwe yatuuka n'ajja n'apaakinga kati ayina wasooka okukyamira n'atatuuka waka n'apaakinga awantu awo ndowooza omulaba oluvannyuma wayitawo akaseera katono nnyo ogenda olaba omuvubuka ajja ndowooza olaba wanene yasooka najja neyetolola emmotoka bw'ati. Omukyalo ono teyakomanga ate egenda mu lodge na muvubuka ono wabula ate yafunanga ekifo mwa paakinga emmotoka ye n'akubira omuvubuka ono essimu ne basobola okusisinkana era mu kaseera ako omuvubuka yajja bulungi nnyo ndowooza omulaba ne yeetolola emmotoka bulungi ng'olamaze okumuwa haga amaze okumusanyukira bw'atyo ne yeetolola n'ayingira emmotoka eno basobole okunyumyamu n'omwagalwa we nga olwo nno munnange laavu ebalumi nnyo tebasobola ate kukituusa mu lodge oba tebasobola genda awantu walala obasobola kweragira mukwano ne bayingira emmotoka naye gomanye ekyali kigenda mu mmotoka ekyali kigenda maaso mu mmotoka bwe yayingira mu mmotoka jjukira emmotoka ye nagamba tuteekemu ka tracking device aka device aka kamutrackinga era kaafunanga amaloboozi buli kimu nga kifuna bulungi nnyo amaloboozi bulungi nnyo era bwe yayingira bulungi ndowooza owulira ebyali bigenda mu maaso. Nange obudde bubuno buzibye nnyo omusajja yakumayo waka nga tandaba egenda oyingire eno mu mmotoka tuve ebweru. Omukyala n'amwelkaminga n'amugamba nga bwamwagala n'akola ati ebintu bingi nnyo okitegeera kale obulamu gyendi nsibye nga nkulowooza oba naawe bwotyo nzasenga okulowooza kannange ninawe olwayo nnyo wedda ndi waneeno nga nkulindanga sikulaba kyokka napaakinze edda olina okimanya nti ekisajja kyange embeera nebyobwebbi sagala kinsange olimanyi nkyalina bwe nti amayinza naawe olima mbutuufu wedda ndi wano nga mpaakinze nkulinze nkuba essimu gikwata owooza nje kyokka nga tujja naalibadde nga natuuse edda naye mikwano nina ebibadde ebinsibyesibye naye tufunze ebintu byo bimalamu amaanyi kati simanyi we tugenda kikola kyokka nga nze nga mbeera nkwagala nnyo ne naawe nedda wedda nkuba essimu yo ogifuula biza ate wukwata owooza ojja kati saawa mmeka zino kyokka obudde buyise kimanye nti nekisajja kyange mba nkirimbye nebbyeyo bwebbi mukwano nsonyiwa sigenda kuddamu kutuuka leeti kansubire nti tekigenda kuddamu kubeera bwekiti tesobola kuddamu kuba kitumu nga ne investigator aliwa kati batuuka ekiseera nti n'omukwano bagukolera mu mmotoka eno ndowooza olaba bw'oba wetegereza nnyo emmotoka olaba engeri gye yenyenyamu era abantu bano tebakoma okwo mwattu omukwano bagukolera mu mmotoka mu kaseera ako era bw'oba wetegereza nnyo emmotoka eyo erina engeri gye yenyenya anti munnange ng'amaanyi agali muli munda mangi nnyo ekyo ndowooza olaba kiba kikuwaaki of course bali mu kukola mukwano mu mmotoka
ng'olwo loogi tebakoze eki tebagenze kwegamba omukwano gwabwe omukwano gwe abadde agutambuliza nnyo mu loogi motoka gino omukyalo ono ate yalina amagezi mangi nnyo era yakozesa obukujjukujju bungi nnyo okubeera nti asobola okulaba omulenzi we era mu kaseera ako emmotoka alina bwe yagipaakinga awo woolabira ddala bw'atyo n'akwata ekkubo n'afuluma n'agireka awo woolabira ddala omukyalo oyo n'akwata ekkubo n'agisiba bulungi nnyo wabula n'atambuza ebigere asobole oba okulaba omulenzi investigator waffe n'amutambulirako nno bambi nga ye tamanyi nti bambi omulundi bwe ekisajja kye ekikadde kinnamawanga kye yavuma enkya n'eggulo kimutaddeko ate bambega abamutambulirako bw'atyo bambi naffe twamugoberera mu mmotoka eyaffe n'akwata ekkubo n'agenda n'ayingira hoteri ate gye yakozesanga mu kaseera ako bambi n'alinnya amadaala mpolampola asobole okusisinkana ate omulenzi we nga bw'olabira ddala awo mu kaseera ako era bw'atyo n'akwata ekkubo n'agenda nga ba investigators naye bamutambulirako bulungi nnyo era nga bw'olaba awo ekitegeera so mukyala woono bw'atyo bwabeera era bw'atyo omukyalo ono mu bukujjukujju obungi ennyo ate ku mulundi guno yakozesa loogi endala nnyo era yo yali yalayisimuko katono nga tejja ate mu standard ze wabula yagikozesa ku ralavu gye yalina eri ate omuvubuka ono era yoyaawo ng'omulaba ayingira mu loogi mu kaseera ako asobole okusinkana omwagala we gwe yali alindiridde Omukazi gwe olwako nkoze bino sikwagala olwako nkoze bino sonkoze sikyagala sikutaki kabisa sikutaki nenda kwenu Mike sibitegeera by'oli mu kwogera simanyi Luswayiri omanyi mukwano mbadde njagala onfere emitwalo musanvu bannange twala 7 nina kikola ntya nga mbadde sina bulungi sente nawe kati ate ziri zennakuwa wazikozesa nga omanyi nina byenakwasaganya mpolampola neziggwawo banaye naawe olimba sente kimanye nti nno nzijja mu dduuka edduuka oyagala munnange erigwe sente zonna zenkuyonoonanyono ninange simanyi waawo oziteeka kati tugenda kukola tuti naye kakunangira sente bwompa naawe nzenja kuzikuddiza kujja zinjiza naye zirina okunuma kuba obedde nange nzijja mu dduuka munaye kati omusajja waali kimanya nti bwentyo bwenkola nzibamu sente zemba nakikola nti